era nsaba koti bane basazeemu nga is even a judge. I mean is even a lawyer. So singa abogamba nti no alite lawyer we amujikire kuba tunejero we Kenya lawyer we yabadde amukikira mu koti yo si yazera buterevu waliwo n'omusango gumu olunaku lumu nina mukwano gwange bamuyita Edison Karuhanga munnamateeka abadde munnamateeka wa President Museveni ate abadde munnamateeka oluusi w'akakiiko k'ebyokulonda lumu mu ngeri y'okusaagasaaga namugamba nti njawulo ki wakati w'akakiiko k'ebyokulonda bannamateeka b'akakiiko k'ebyokulonda n'abakandidate kubanga mukyusaganya leero ono ye lawyer newooli ekyo kikulu nnyo nti era kiddeko kyenkugamba nti ebitongole biba byetengeredde omuntu yenna ne bwaba president ki ne bwaba president nga zze anyigiriza oba ayagala kino kubanga president Uhuru olwaleero ekyewuunyisa ekisesa Morris nti candidate wa government yagamba nti bamubba kubanga Raila yali candidate awagibwa government eri mu buyinza kakati nti ebitongole era n'ekirala nti candidate wa government agamba nti waliwo abantu abakutekwata mu computer. Inspector General of Police ayina footage y'aba Venezuela abo ne laptop ze yabajjako okiraba kakati ekikiraga nti waliwo okubeera nti institutions tezisindikibwa nnyo omuntu abeera president kati ekyamazima kisobola okubeera nti abantu abali mu institutions zino bayinza okubeera n'oludda kisoboka because by individuals by individuals ayinza okubanga n'omulamuzi yennyini ayinza okuba ina candidate gwayagala naye ekisinga okunyweza nti teri muntu sekinnoomu ajja kugamba nti kino ojja kukola nga bw'oyagala akakiiko kajja kukola olw'okuba njagala president Raila yabawangula oba president Ruto yabayawangula okiraba nti kye batusinzako kati ekisinga obukulu Kenya kyetusingako ekyamaanyi nnyo nti oba Attorney General akoze eki oba akoze eki ebitongole bijja sigala nga binywevu era kyovula nga nkugambye nti oba omusango gunaagenda gutya ku Mande bannakenya ekisooka kooti ejja sigala nga baginamu obwesige teri ajja kugamba nti abalamuzi babakubidde amasimu tulina omulamuzi wa Supreme Court eyawummula eyagamba nti mu 2006 abalamuzi bakyusa ensala zaabwe ku ssaawa esembayo bali bagambye akalulu kaddibwemu ekyo sirowooza nti kijja kubeerawo ekyokubiri mpozi ekiriwo nti waliwo okunyeenya okw'akakiiko k'ebyokulonda nti bangi bakalabamu ebituli kuba n'ebimu ku Honorable Raila byasaba nti okuba kuddibwamu ono tabeera okiraba naye nti okutunuulira nti oba ani asindise nga bw'olaba nti Attorney General avuddeyo kati n'agamba nti nze ndiwo nga kwogera mazima ndiwo ku lwange akakiiko k'ebyokulonda nako ne kavaayo ku lwako so si nako ne kavaayo ne kadefending ebyako ate waliwo akakodyo Raila ke yakola ak'okuwaaba bano okubawaabira nga ssekinnoomu nako kaalinga akakodyo mu mateeka okulaba nga buli omu ajja ku lulwe so nze ndowooza ku nkomerero ya byonna institutions eziwangula era Kenya ewangula era nze ndaba nti okuwaliwo okugenda mu maaso oba kyekinaavaamu oba kinekinaavaamu waliwo okugenda mu maaso okuva ku kulonda okwaliwo n'omusango gwaliwo gwa 2017 guno gutututteko mu maaso ekitafaananako nga wano nti emisango gyonna bw'olaba ogwa 21 Dr. Besigye gwe yasooka okugenda mu kooti mu ssemateeka ono ng'awaabira ebivudde mu kulonda n'olaba n'ogwasembayo ogwasalibwa ogwa 2016 wa Honorable Mama Mbabazi tewaliwo kye tuyizeemu nti ensala za kooti ziyiseemu ki njagala okuwa akantu katono nnyo okay soko mali yakako nti kooti mu kulonda kwa Honorable Mama Mbabazi yawa ebiragiro ng'ewa Attorney General Ssaabawuliriza wa gavumenti negamba komawo mu myezi 6 obikole bino otureportingire mu kooti nti obikoze n'okutuusa olwaliro tebyakolebwa n'okutuusa olwaliro omwezi 6 gyayitawo omwaka gumu ne guyitawo emyaka 2 ne giyitawo nali ne Professor Sempebwa nga twagala okutwala Attorney General mu kooti nga twagala okugamba nti bakwase ayisiza olugaayo mu kooti naye ne biggweerawo mpolampola naye nga ekiraga nti n'ebiragiro bya kooti wabaddewo okuziimulwa kooti ensukkulumu ku nsonga z'ebyokulonda wabaddewo okubiziimula n'olwekyo kakati olwaleero olaba nze ndowooza nti Kenya etambudde tebube bunafu wane Uganda obwaba lawyers gwe ne balawyer abalala ababolereza naddala oluyi tugeze oluvuganya gavumenti nti ku misango nga gino balemererwa okujjayo ensonga ngeeyo okugeza okutegeeza kooti nti nga tonnabagenda mu maaso kooti nakuwuliriza musango gwaffe ogw'ebyokulonda kati twagala tusooke tuvunaane
ono nono olw'okuyisa olugaayo mu kkooti emu gye tulimu olwaleero ku bino ebyagaana okukolebwa. Lwaki temukola kintu ekyo mukijjayo? Kubanga kkooti ejja kuba tesobola kukkiriza kuddamu kuwuliriza misango ng'ebimu ku bye mugenda okuleeta mu musango guno ebikoleddwa oba ensobi ezikoleddwa emabega eri kkooti yaziwaako ensala n'ebiragiro ebitaagobererwa. Oyinza okubuyita obunafu naye nze kyentunulamu nti oluusi bannamateeka baweewa ebintu bingi. Nkuwadde ekyokulabirako nti twali ne Professor Sempebwa nga twagala tuleete okusaba okwo bakiyita application for contempt of court nga tusaba ekiragiro ekikwata ssaabawolereza wa gavumenti olw'okuyisa olugayo mu kooti. Kooti naye tugamba nti tugezeeko obikola mu ngeri ey'okukaanya, tugezeeko okuteeseganya nga ekibuuzo kye tubuuza kooti ssaabawolereza wa gavumenti fe mu bannamateeka munnamateeka asooka ye number 1 mu lawyers. Bw'abanga munnamateeka asooka tasobola kuwuliriza biragiro bya kooti ensukulumu then nze ani anaabiwuliriza? Kyekibuuzo ekyali mu kooti, ani anaabiwuliriza? Era abalamuzi bonna ne tubalaba nga basirise bagamba waliwo ensonga awo. Naye kati step egenda maaso negamba nti yes tusazeewo nti ssaabawolereza ali mu contempt oba asize olugaayu bino bye bikolebwa. Ne bagamba mwongere okuteesa mulabe nga mubigonjola. Kati nze njagala okulooza nti waliwo obuvumu obuyinza bwe tutasuubira mu kooti zaffe wano, naye era ng'obuvumu obwo njukira saabalamuzi yali saabalamuzi ebiseera 2017 wa Kenya Maraga bwe yasazaamu okulonda abantu bonna ne bamutendereza. Wano olwaleero ebiseera ebisinga bw'ogenda mu kooti bantu batono nnyo abasuubira nti kooti ejja kusazaamu okulonda nga n'omusango tegunnabeerawo. Bantu batono nnyo abakisuubira bamanyi nti mugenze kuyisa buyisa mu kivvulu tulabe ki ekivaayo. Oluusi n'abawaaba bennyini bagenda nga bagamba tugende tulabe biki ebitono bye tuyinza okuggyayo. Biseera bingi n'ebyo ebitono ng'ebyokugamba nti mukyusa amateeka g'ebyokwona ng'obudde bukyali mu Electoral Commission eyesaana ebire nga yeetengeredde nga yina n'obuyinza ku bantu bakwata mundu kunakula okulonda tebikolebwa. Kaakati ate olwo kiri ekinyusa ekinene ekyokugamba nti okulonda kuddibwemu kinaakolebwa kitya. So nze njagala okukirowooza nti bw'oba otunuulira oluusi embeera oba environment bannamateeka gye bakoleramu bamanya, kubanga n'abalamuzi oluusi obasaasira ogenda n'ogamba nti obuvumu banaabuggyawo obukola kino. Kaakati kyekyo kyagamba nti embeera abalamuzi Supreme Court gyekoleramu e Kenya yanjawulo, kubanga bakimanyi nti sirowooza nti eri omulamuzi ajja okufuna akasimu okuva wa President Uhuru Kenyatta oba abayambi be abaga nti President agambe yagala kino muteeka okukiyisaamu. So technically Uganda tulinamu ba individuals nga bali above the law. Mu mateeka buli muntu ali wansi w'amateeka, naye mu nkola practice mu nkola waliwo abantu buyinza okulooza nti bali above the law kubanga waliwo abantu abayise olugaayo mu biragiro bya kooti kyere notabawo kikolebwa. So njagala okulooza beeyisa mu ngeri eringa eri waggulu w'amateeka. Mu mbeera bwetyo Kenya awo eba ekikuba ebana 10 nga tulinaemu butereevu kubanga nga bwe kugambye nti bo batambudde olugendo luwanvu mu maaso gaffe. Ekisooka ne ssemateeka waabwe ennyini kubanga bwonna obwo buyinza bujja mu bassemateeka, naye ate eky'omukisa omulungi era kyeneebazaamu ku President Uhuru Kenyatta wadde nti emyaka gino jagize tagezezzaako nnyo kulwanyisa ssemateeka alasi institution ne zikola, kubanga emirundi egitaka wansi w'esatu nga kooti esazaamu ebintu President Uhuru Kenyatta byandyabadde mu interest ng'omuntu byabadde jja nga apushinga nokulina okulonda kwe kwennyini naye n'atagenda mu maaso okugamba nti abalamuzi kakati ngenda kubagoba. Of course awaliwo obu statement bwakoze ng'alaga obutali bumativu, naye ate tekiganye balamuzi kugamba nti kakati agenze nga amagye bageetoolodde asanze ba RDC bamutiisatiisa nti nno omulamuzi okola otya kugamba okugezaako kujolonga nga bwe tuwulira wano, kubanga wano tulaba nti buli kooti bwekola ennaku zino zirudde okukola decision ezo ezikuba ennyo ezitasanyusa nnyo gavumenti. Kakati ne luli bwe zaalinga zikyakola decision ezitasanyusa gavumenti ng'owulira minisita n'alumba ne RDC naye n'avuma. Omulabi wa telefayina yaffe tukyagenda mu maaso tuli ne Kanso George Musisi tutunuulira okulonda okwe Kenya naddala ebiri mu kooti ate ne Uganda yaffe engeri gyetambuzaamu emisango mu kooti egyekuusa ku kulonda. Kenya okudibatinga ku kulonda kuno
kugenda maaso ku TV zonna, kugenda maaso ku radio, kugenda maaso mu mpapula z'amawulire Uganda tekisoboka. Tugenda kudda ne Council George Musisi twogere ku nsonga eyo ey'okuwa ebbeetu abantu okwogera ku musango oguba guli mu kooti. Tukomawo tovaawo.